riziki yonna kaluba Allah agikalubya lwakubeera ntuganye kusala kiva Allah yagaa nti wa fi samaa'i rizqukum Islamic Media. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawlin. Amatenda amajjuvu ga Allah tabaraka wa ta'ala atuwadde obusobozi okubeera nti tuli mu kaseera kana akalungi mwenna abatulaba n'abatuwuliriza akaseera kaffe kano obudakiika bwaffe buno twagadde twogereko ku bulungi bw'esswala. Esswala y'esswala eyeetaagisa buli musiraamu yenna okuba nti agiwa ebirowoozo kubanga esswala obukulu bwayo bunene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala buli waaliraanisa ekintu ekinene n'ekinene omanya ne kino kyaliraanisizza kinene. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba okusinza yagaa nti wa'budu llaha musinze Allah wala tushiriku bihi shay'an. Mu nsonga za empagi z'obusiraamu shahada yesooka, shahada enkulu ekuyingiza obusiraamu era egenda okuyingiza ejjana. Allah yagiriraanisa swala ekitegeeza esswala kigambo kinene nnyo. Shahada yo tegenda kubeera ng'efuuka shahada ntuufu nga toyina swala. Kiwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti nno la sahama fil islam liman la salata lahu. Tayinaayo mugabo mu busiraamu omuntu atayina swala. Kati omuntu okubeera nti ofunayo ekifo mu busiraamu olina kubanga olina esswala. Ensonga ziringa nnya zenja okubajjukiza mu budakiika buno lwaki omusiraamu waali badde osaala. Ensonga esookera ddala esswala eno Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tanha anil fahsha'i wal munkar, eziiza omwanadamu ku bintu by'obwononefu n'ebintu ebitamwa mu ddiini. Esswala eno egenda kukukuuma mu community mw'ogenda okuwangalira ng'oli muntu kubanga ogenda kuba ovudde ku bintu eby'obwononefu. Ebintu eby'obwononefu bye bivaako abantu okubeera nga babulwa emikwano, babula settlement mu bitundu bye babeeramu. N'omulala ng'adduka wano n'adduka wali kubanga alinamu omukono omunene, abba, mwenzi, muyaaye. Naye buli w'osaala esswala egenda kukufuula omuntu eyettanirwa buli muntu abeere ng'akwagala. Kyekyo Allah kyagala buli w'onoogisaala Allah agenda kubanga akuyambako okubeera nti ofuuka omuntu omutuufu buli omu gwe yeesiga. N'olw'ensonga buli omu asaala kyova sahaba yalimu omukono omuwanvu ne bamuwaabira ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abagaa nti mumuleke oba alina omukono omuwanvu muleke asaale. Esswala eyo ejja kumujja ku bintu ebiki eby'obwononefu era bwe yasaala ennyo omukono guno ogwali gulimu ne guvaamu. Kati bw'olaba ng'olinayo ekyonoono ekiganye gezaako nnyo okubeera nti weesiba ku sswala kubanga erina amaanyi agasobola okujja ku bwenzi, erina amaanyi agasobola okujja ku bubbi, erina amaanyi agasobola okujja mu bukumpanya bwonna onoobeera ng'osadde. Ensonga ey'okubiri lwaki omusiraamu waali badde osaala? Waali badde osaala kubanga omulimu ogugenda okusooka okubalibwa mu mirimu gyonna sswala. Allah tagenda kutunuulira hijja ya muntu nga teyasaala. Allah tagenda kutunuulira adhikaari za muntu nga teyasaala. Allah kyagenda okusooka okuba nga atunulamu egenda kuba sswala. Esswala weetereera byonna biteredde. Omuntu eyafa nga asaala naye nga teyakola hijja, teyasiiba, teyakola ki, Allah agenda kumuwejjana. Naye w'obanga wakola adhikaari n'ozimba emizikiti naye nga tosaala, kati Allah wanaabaawo nti omulimu gwalina okusooka okuba teguliiwo. N'olw'ensonga buli omu yali badde awaayo ebiseera okubanga asaala. Ekirala, riziki y'omuntu etambulira ku sswala. Buli w'oyagala riziki yo Allah abeere ng'agireeta mu bwangu waali badde oyimirizaawo sswala, waali badde owaayo akaseera k'esswala osaale. Allah yagamba nti mu ggulu eyo ye wali riziki yammwe. Teri mu maanyi ge kukola nnyo. Osanga leero ate abakola nnyo be bafuna ekitono, ate abantu abatakola nnyo nosaba omusajja atula mu ofiisi naye ng'ate afuna ssente empitirivu, ate ono ayeerayo ofiisi ye afuna katono. Kati buli w'onooyingiwaza okubanga osaala ne riziki yo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugikuwa. Oyinza okuba nti ojja kufuna riziki z'abagagga naye nga riziki yo ogifuna wallahi mu bwangu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga riziki yagireeta nga nnyangu nnyo nga tuteekamu bukaluubirivu nnyo okubeera ng'ofuna riziki. Leero abantu riziki egaanye ekaluba lwa nsonga etya esswala tewali. Kati bwe tuba twagala riziki yaffe Allah subhanahu wa ta'ala agituwe ku silver plate ng'eyanguwa. Kariziki katono naye ng'okafuna in time ate okafuna tutaddemu nnyo ntuuyo
wallahi yimirizaawo essala. Bantu bangi nnyo basadde Allah tabaraka wa taala aleese riziki zaabwe ne zibeera nga ziri kumpi n'azibanguyiza. Riziki yali baddewa n'agireeta wano kumpi, naye abantu bagenze kulumba riziki wantu baginoonya egaanyi. Ku lwaki essala tewali? Ensonga esembayo bannange, tugenda kwebaka mu ttaka. Ettaka eryo tugenda kulyebakamu ekiseera kiwanvu nnyo, naye nabbi yagamba ekigenda okututaasa, ekigenda okutuyambako wansi mu ttaka awo swala. Mukyala wayinza okubeera nti munnanga ajja kubivaako. Abaana ennaku zino betuleka myaka 2, omwana anaakula ddi akusabire? Toyinaayo sadakatul jaariya gy'olese. Esswala gy'osaala yegenda okukuyambako awo mu kabbuli ng'oli bwomu bw'oti. Nabbi yagamba emirimu gyaffe gyonna Allah agenda gireeta, esswala Allah agenda gireeta ekubeererewo. Ate nabbi yagamba egenda kukutula ku mutwe, ebeere ng'ekugamba totya, nze wendi ku lulwo. Kati onooba tosaala, tolese mwana, mukyala mwononefu, toyina sadakatul jaariya, toyina kookoze, onoobeerawo otya. Kulw'ensonga ezennya, buli muntu yenna mukubiriza insha Allah okwongera amaanyi okusaala n'okusharinga vidiyo n'etambule, abantu tubeere nga twongeramu amaanyi okubeera nti tusaala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.